Ensonga z'Abanyarwanda okufuna paasipooti zongeddwa okulambululwa era nga minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda evuddeyo n'ebeerako ebimu ku byegamba nti bisaanidde okuba nga biteekebwako nnyo ssira. Oyo yenna ayagala okufuna paasipooti ateekeddwa okufuna ebbaluwa okuva ku ssentebe wa LC1 ku kyalo Bakaddebe gye baazaalirwa oba gye baali bawangaalira, ssentebe wa LC ey'okubiri, ey'okusatu ate nga n'ebbaluwa yavunaanyizibwa ku by'okwerinda ku mutendera gw'okusatu ekakasa nti bazadde b'oyo asaba paasipooti abamanyi. Wano ku Lufula tubadde tusaba abantu ebbaluwa zino nga baakirira wano e Lufula nga bazifuna nga bakomawo. Kaakati okugezaako okwetangira bino byonna eby'obufere bwa bbaluwa zino twetaagako NIN ya GISO, Gombolola Internal Security Officer. Akubeko stamp, asayiningeko, ateekeko erinnya lye, ateekeko ne NIN. Kubanga ffe tulina systems, tulina mechanisms ezisobola okuverifyinga NIN eno ne tumanya nti eno ya gundi ne gundi. Simon Mundei okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu era wano asinzidde n'abaako by'alambika ku baagala obutuuze obw'emirundi ebiri nga oyo yenna ayina amakanda oba ayina obutuuze bw'eggwanga erya Rwanda, eggwanga erya Kenya, eggwanga erya Tanzania ye tasobola kuweebwa butuuze wanyaffe Uganda. Okufuna ezaafe eno ate nga balina passport oba endagamuntu y'amawanga amalala, abo tetugenda kukolagana nabo. Tugenda kukolagana bano abatafunangako obutuuze bw'awantu awalala wonna. Era President yakikatiza nti ku bintu bya dual citizenship obutuuze bwa mirundi ebiri. President takkiriziganya na kino ekibadde mu constitution ekigamba nti omuntu yenna akkirizibwa okufuna dual citizenship nga amaze okutuukiriza requirements. N'agamba obutuuze bw'emirundi ebiri obwa wano mu neighboring countries tebujja kukkirizibwa. Mundei takomyeko ayogeddeko ne ku nsonga z'omuvubuka amanyiddwa nga Don Chris ng'ono ye yali nannyini kampuni etwala abantu ebweru eya Skypins ng'ono yadduka dda emitala w'amayanja. Ono kigambibwa nti ajje ku bantu akawumbi kamu n'ekitundu ku bannayuganda be yali asuubiza okutwalibwa emitala w'amayanja. Nze mbadde nsaba omwami ono Don Chris wona woli oveeyo okomewo eka oje tutule wansi twogere kubanga kati bano tuwuliriza sayidi emu yokka. Sayidi yo tetunaba kuwuliriza, tetumanyi kikyabaawo. Oyinza okwesanga nti ebintu by'obadde okola byabadde bituufu kubanga twagenze mu system ne tulaba nti waliwo abantu abawerera ddala 7 bagendera mu Skypins ne bagenda. So oba oli awo Don Chris oyinza okubeera mutuufu ojja otubuulire kyaba kitya. Mundei era ategeezezza nga bwe waliwo ne paasipooti ze batubidde nazo nga zino bannannyinizo tebazikimanga wabula ate nga n'endala zaggiddwa ku bitebe by'amawanga ag'enjawulo nga mulimu ne visa. Ne bagamba bwe tuba twagala country yaffe Uganda ereme okubeera mu zino countries zino endala ze baawutulowinga okugenda US, tugezeeko okukola ebintu bino biri bisatu. Okusookera ddala document z'oteekayo gezaako okulaba nti ntuufu. Bank statement, land title, bwe baba kusabye land title erina okuba nga entuufu. Diplomatic note, abantu babadde bazicupula kati batulaga ne copies nyingi bwezi za diplomatic note nga bazicupula kuva ku Ministry ya Foreign Affairs. Mu bufu bwe bumu n'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kugaba endangamuntu mu nnyaffe Uganda ekyannira n'ekivudde ne kikakasa nga mu bbanga lya ssabbiiti emu bwe bagenda okutandika okufulumya endagamuntu ezaabo abaasaba dda era ne bakunga bannayuganda bonna okugenda okuzza obujja endagamuntu zaabwe. Tugenda kutandikira e Dubai oba mu United Arab Emirates, ndowooza twamanyira giyita Dubai naye ndowooza eggwanga United Arab Emirates ne Qatar nga gye tujja okutandikira. Awo nno njagala okutegeeza abantu abali emitala w'amayanja eruuyi eyo nti obuweereza bwe tuleeta bwe buno wammanga. Okusookera ddala ng'olina endagamuntu nga yaggwako ojja kusobola okugizza obujja. Kye weetaaga oleeta endagamuntu yo tugizze bujja.
ng'oli eyo e Bulaaya nga wafuna ku musajja n'akukola bulungi n'akukuba akadali n'akuwasa nga kaakati oyagala kukyusa mannya go nakyo tujja kikukolera nga tuzzeeyo. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.